Zino ze zimu ku nnyumba z'abatuuze b'ekiteetikka mu Kiteezi ezijjuddemu amazzi. Kigambibwa nti amazzi gano gavudde ku myala kuzibikira nga kati tegakyalina gye galaga. Okusinziira ku batuuze obuzibu bwava ku kasasiro eyaziba emyala gino. Kasasiro yagiyiwako kati kyetaagisa kugiggulawo buto kasaba giggulawo then gano amazzi gatambula naye kati kubanga tegalina we gagenda. Mu kiseera kino ennyumba zaabwe bazidduseemu. Kane kyaki gagisazeeko emmanga kati bwe gava mu kyaki gagenda kujja galumbere kano. Go gaagano gafunye ekifo kyago. Bwe mba mpimye mu kubala kwange nga mita 2 zikoma kunze wali waggulu. Kakati ate bwe mbanga gana amazzi yafuuse neiba wange nange mbeera kuki? Mbeera ku bunkenke. Mu kiseera kino ne poliisi etegeezezza nga bweyimiriza mu kuyiikula kasasiro ono olw'amazzi ageeyongedde. Mu bufunze okusima okugezako okugyayo abantu wansi guyimiriddemuko katono nga twagala okukola okumaliriza ku nsonga za okutaasa abantu bana bakyali balamu. Ono agamba kati bakusooka kusima kinnya okukuŋŋaanyizaamu amazzi gano balyoke baddemu okunoonya abakyawagamidde mu kasasiro. Tujja kukola ekintu kyonna ekisoboka okulaba nti tubajjayo wansi. Kye tugenda okukola kasita tumaze eri wansi biri graders zonna equipment zonna tugenda kukola ki okugitwala eri kiteetika okulaba nti tujjayo abantu abakyali wansi eyo mu kiteetika. Yo mu nkambi yateekebwawo ku ssomero lya Kiteezi kya Kyovu Uganda okubudamya abaakosebwa tusanze abamu batandise okunoonyaawo okudda. Ne KCCA bateereddewo amasannyalaze basobole okuva mu nzikiza. Babagabirizi b'obuyambi na buli kati bakyadduukirira abantu bano nga mu bano mwe mubadde n'ekibiina ekitaba abalamuzi abakyala mu ggwanga ki Uganda Judicial Officers Association. We are here. We decided that women judges and the male judges will get together, put some little funds together and respond to the need that. Bano bagamba gavumenti mu kiseera kino yandibadde ebudaabuda abantu bano okusobola okubajjamu ekikanga bwe kyabatuukako. At least with a social support. Because we know even nationwide tukimanye nti stress mungi. Bano badduukiridde n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Ayo lwaba naffe kubanga nabo bantu nga ffe balina amayumba maali basula nga ffe mutusula bali balina engoye z'okwambala nga naffe twambala. Liza gavumenti yaffe kubanga bulijjo gye tukabirira singa eteekako embeera waakiri bamaama bano ne tubafunira ennyumba gye bagenda okwebaka. Hasfan Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.